Ngeri ki omunnayuganda gy'asobola okugenda mu US nga tafereddwa? Sigaba visa since the US embassy. Webale nnyo. There are many opportunities. Yes. But bangi bafereddwa. Yes, kyobukola ku bintu by'ebweru byega kuzaala mwana. Katonda banga yagamba nti mwezi guno nobe kuti oligenda ebweru. Teri kintu kiriziyiza. Omukazi w'emyezi omwenda bwe gituuka olubuto olufuluma. Oba bakusala oba nakyo. Kati n'ebyobweru mubanga mu kalenda ya Katonda mulimu nti oligenda ebweru. Ebintu bijja kwekola mu ssaawa entuufu mu budde obutuufu. Of course you do your due diligence, you put in your effort. But in the right procedure. Yeah. I understand. Jerry procedure too. Yes. Genda ku embassy oba ogenda with the osaba student visa naye ng'olina credentials zonna, bank statement olaga nti ogenda somera wano ogenda sula wano biki. Oba si kyekyo genda as a visitor laga omuntu agenda okusuza okutuukira so ayina obusobozi. Oba si kyekyo teekayo akalulu kalotala ka green card. Oba si kyekyo beera wa mukisa nga ffe ng'olina baaba oba taata obaani akutereyo green card ogende. What do you think abantu batrustinze nnyo omuntu nga Katula nti engineer olero woga nti oli US yobesinga omunnayuganda mangu ago n'atandika nfunye ntya engineer mwe buzibu ffe mama affe yatuka nokyamuka nsi kyamukira ku bantu manyi bye wayita ogenda ofuuka kati ngasanga kamiliyoni nti nkoze ntya okuyimba manyi kamiliyoni gyayigira okuyimba manyi yo nga naliyo nga ali mu basi kolido okukyamukirira si kyamuka naliyo nga ali mu basi kolido kati awo tokyamuka naye wali ofereddwako ng'oli eri n'oferebwa eno batufirako $10,000 mama affe eri mulwadde India nga tuli desperate ne tuweza ssente MoneyGram mu Nigeria n'atusookayo tujjanjaba mulwadde tugenda okugenda mu MoneyGram abajjanjabi bagenda otutuukayo ng'omu Nigeria yatukubye $2,000 olwo nga kikolaki babbi bayaaye bamanyi oba simanyi naye nga toferebwangako munnayuganda munno nina abasajja bange benneesiga bahirale mama we nga tanaba kufanga naye mwesiga naye kati nasigaza your network is your net worth. Nina network wano Uganda y'amaanyi nnyo era kati nze kati ngasobola kubuuza kati nga manja galagula ttaka lwaki mangenda okugyawo omuntu gwe sirabanga nga nkoze ne hirale abantu batijja nnyo n'abantu batamanyi omuntu okuze naye okoze eki ne waba akubye nawo munoonyeza naye osanze omuntu gw'otamanyi wokyamuze bakubye okaaba. So abantu bagenda ku Bulaya times nga tebalina na networking. Yes. Ng'oli teyaleka wadde muntu yenna mabega. Nanti ate bagala kudda. Ate bw'okomawo kwepankira ku banno omuntu gwe wagenda weefuula nti gwe oli wa kitalo nnyo naye nze bwe nakulekera bwe nkusanga wetubonga. So networking omuntu asobola okuzimbiramu ennyumba ye neggwa nga talina wano. Yes. Networking omuntu asobola okugula ettaka. Osobola. Networking omuntu asobola okutambula mu makubo amatuufu. Naye nga temukyamukanga. Bw'okyamukotomera. Ng'ogyeko okusoma. Success yo oyinza gyekuusa ku ki? Katonda na mama wange ne baganda bange. Nze ndi last born ewaffe. Naye nze buli sister wange brother wange anjiriddewo omubiri okulaba nti mbeera successful. Naye nga Katonda yasinga. Ne mama wange. Ne my mom. Yanjulira omubiri. Waliyo nga tumuziika. Wali presentinga era Mukama akuwa omukisa. Wajja ekiro wajja ne kumakya ne buloba watuuka olwo toyo ready ba oyo ready ba Antony banesimanyi wetwali mwine byafaayo byammwe yemabegeeyo mulinga nga babakula kati ate ready banton oyo namusa twali Maryland eyo nga mugenzi ready akyali nawo bwe twakiringa ne ready banton awo namulabira awo ne tukwatagana nnyo. Ne tusooka ne tubuuza mu communication yawo naye ne tuddamu ne tukwatagana. Naye nga musajja ndabanga byalaali. Awo kyali wange nnyo. Kati Red Button takyali mukwano gwange yafuuka muganda wange. Mukwano gwange nnyo. Ne bawiza awo ne bakyali bange lwakubanga babeera busy naye nga bakwano bange nnyo baganda bange. Naye somehow wali obaddeko disappointed with people? Yes. People disappoint, but am I perfect? Nanga I disappoint people. Nanga kati bwe muganda wange bonodda buli akukola ekintu n'omukyawo ogenda kyawo ensi naye kenyini n'ebintu byenkola nga osobola kitabeeta kinsuubiriza but people never kuwa chance. People give you a chance to reset yourself. Tolemerako. Kale oyo namuliisako mu COVID oyo. Amanya ebintu ebibeera mu bantu. Abaana bange senga tugamba kuliisa bantu ya mama waffe aliisizza ensi kati Katonda yagikola akola ki? Kati omwana wa Katonda yajja ne tumukuba embooko.
naye engiriyo ina engeri kikutwalira budde ki okubeera uno setting anti life etambula weeti kino we kirina okubeera nasooka nemanya kikyendi nze manyi who I am. Essaawa zino company ya Boeing ngamba nti we need you in office by Monday. I don't negotiate, I don't complain kubanga eri gye ndi manye ennaku yange manya kikyoli kinyambye nnyo kati wantuuka nawaka ndi boss nze nsalawo mwinsala geti Museveni yafuga sobola kuddawo okukola bintu byakisi yakulembera Uganda omanya kikyoli you know who you are. I know who I am. Engineer, embuzi ine engeri gyendi einenge gye linkinga ku kino nakiri kyovola nti I know who I am. Yanzije nnyo ne mu byokubira nti nyina kuba serious nnyo kubuuza kino njagala kino kiri. Webuuza kyoyagala ebya serious n'ebitali byonna buuza gya kuddamu. I know who I am. You cannot tell me who I am. I am Ronald Mugomba Lwasa and I know how to carry myself anywhere with anybody. Wembera mwana buto manyi to carry myself, wembera ku TV manyi, wembera wakanga manyi, wembera ku mulimu manyi. I know who I am. Then when do you fake? I don't fake. Mpoze danga nkwana. Nga tukyali baana batono no bamusinga tomenyekanga kono yagalo you're faking a walk. Ate natukoswa n'engamba ye kicho. Atanjagala nga bwenda alikeyo. Watukako kunjagala nga wendi. Natuka sene ngamba kale atanjagala. Alekeyo. Andekeyo. Ero genda okulaba nga ofunye abantu abakwagala the way you are. Era mu abavubuka baliyo. Omuntu atakagwala the way you are. Of course siganyi nti better n'empisa embi as long as you giving your best. Bannange tomwebonabonya n'abantu enseno te ojja kuva ku mpale ennene odde ku ntono odde ku busimoole era fune atazaagala kati find your comfort zone where you appreciate who you are. And whoever is going to appreciate who you are, that is the one for you. Abantu benaise ne bajja wano bebanga abataze, that is their problem, not mine. Nature nakawo okujustifying. I don't justify myself to anybody. I don't. As a last born, you grew up justifying to your sisters and brothers and your mother why you are late, why your shirt is kati bwe nakola nako justifying. Oyinza no enviri zangu zino ziraba. Banku bange obutasanyirira nviri ku ssomero nga nina kaweke naturally. Nga bayagala osanyirira enviri nakakulula. Nga ne bosanyira zivaayo ne banku bakati bwe nakola nagamba atayagana nviri zange aleme kuntunuulira. So enviri zo ngenderere. Yes. Basing on Chiwaitam. Nafuna nnyo tocha y'enviiri mu ssomero. Naturally nina kaweke. That is my nature. Kati nga bagamba musanyirire enviiri. Ne bakukulula. Mama ona akukulula n'okaaba maama enviiri n'oluka ku ssomero nga tezeevunze. Mama akuludde ku ssomero bakubye. Nagenda okulaba kati bwe nkula sigenda kukkiriza muntu kuntawaanya nti enviiri zange embi. As long as company ensasula omusaala tengamye nti enviiri zisaleko. Sina muntu gwenswazizza. Nogamba kanve kusi. Era zino ziraba ze zange. That is engineer Ronald. Sigenda kuziteeka mu no. Bwengala kwa ngamba kanzikole bwenti. It is fire ne mutabani wange enviiri ze ziri ngwe zitunga bwazagala kubanga zinafuna tocha enviiri emiku bintu byatizo okunto kyalinga mbuto. Nviiri. Ndano mutabani ekifaananyi kyeki. Tulina kawiki. Mwenda. Ne bakusanyiriza enviiri bazizeeno bazitinkula butinkuuze wakatuuka kusoma ate ne bakuba. Naye kambuuza omutabani nga mulinga nga Baaluganda mwenkana bwenkanya. Namuzaala ndi muto nali 19, 18. And that's the best gift God has ever given to me. Bino byonna bikayina bigwa naye omwana omumanyi ggwe. Wembalengera nze ekifaananyi kisinzalaga nti mutabani. Alingana muganda wange tuteesa ntuulawo nga abaserengane kati tumanyi Aroni. So compare $1 bisalo jazi kusasula. Ekyatata temukyonoonyo olwo. Taata abamu balukomera. Alina limit wako amanyi nti taata tosukka line eno naye. Ampa that respect. Ate era nange more respect as a son nawe sisukka nga mwana wange ne mugamba wadde nze taata wadde nze boss awakana ate sijja mujoga. I respect him. And he respects me. Yes. Yes. It's mucho. So n'okutesa ne muteesa. Nakolako ebyekitaato wakabi nti nyomba nkola ki yali ayonoonese. Nange nenzirayo mu ssomero. Mama nangamba nti bakuza bati omwana mulaga omukwano naye nga ki omugunjula. Kati nfuna leverage. Yes. Yes. Era essaawa zino mugamba nti Aaron sooka mpewe $1 bisatu jazi ku dizenja. Nina byenjagala okumaliriza.
nanga amuzee kankwe 25 nemugamba ngofunye akatengo obulamu bugenda mu maaso. That's how we live our life. Naye nosanga omuzadde omwawo ayinza okubeerawo nga ssebo omwana tasembera wendi. Nze sikola kati kasooka enkubuuzi. Kati olayinza ogamba kale engineer lwasobera otya n'omwana wo ng'ali awo kati agende asule mu woteeri nga taata yazimba. Lwaki musindikiza asule mu woteeri abeere nga taata yazimba kati nazimbira mulirwana. Yazimba ennyumba ye erina space emala. Yes. Olinga gamba omwana lwaki ajja. Era mwane privacy yesigenda mu kisenge kye nga sikunkonye nga simugambe Aaron can I come in? Kunjuyo. Yes, I respect him. Program ene kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobby Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo WhatsApp n'awo ayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayita mu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Wamato Estates Management Uganda Limited bakugu mu kusoloza ennyumba z'abapangisa okuziddaabiriza saako n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba baweereze WhatsApp oba bakubire Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children subscribinga wuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music. Tudde mukema bigere kuba manyi banji mikwano gyaffe bolis ayinza okuba nga yakagenda yakatambula emyaka mitono nnyo. Pressure ebeera etyawo nga tonna achievinga wakeeno gy'ovudde. Pressure mwana mbi nnyo si mu bubi abantu bangi nnyo bakola n'ebintu to just to prove to people. Naye nze mama wange atandaba kufa yangamba nga mwana wange sooka osima embeera gy'olimu essaawa eyo naye tobeera comfortable. Differentiate between appreciating and being comfortable. Appreciate where you are but don't be comfortable. Wakkiriza okuddayo tule ku boys quarter ku biseera ebyo nga bw'okomawo naye ng'okolerera bintu era nga ze bakyaliwo ne batugamba baga nze baffe matuga tulina enfuufu nja kutuuka leeti ko malo kwesimuulako nti nakukola kolansi nga sigenda kubalimba nti embeera kololo kati lwaki neetekako yo pressure y'okulimba abantu oleberako naye ozze olina enfuufu ku busige ikote eriyo nfuufu ogenda okola nga weerimba nga mbagambirawo mbi twaze tuzimu Amerika naye nze ndisanga matuge wa mama wange gye nsula bwe nnaamala okumaliriza byenkola jabbasangayo ndowooza jabbasangayo edda. Siri ku wasiwasi. I don't rush my friend. Ani yantuma abagaga beefuula nnyo nti bakitalo nnyo naye nga tebalina kye bali mbikomereyo bakaaba amaziga ekiro. Amaziga gali mu nju y'abagaga. Gali mu bikomera n'emmotoka z'abagaga muganda wange. Amaziga gali mu bikomera ne mu mayumba g'abagaga. Nenga times ebino gasangula. Bitono nnyo. Oyo mutamivu ali ku kyalo gw'olaba nti lwanjawulo. Ng'ojja sojja kutuula kawa kunyumiza ekiboozi akuggyeko stress fo kyogenda okusa. Pressure yo. Ng'omwana ajja kujja wanyuyanyimba ebiyimba byakola ki. Pressure egende naye nga gwefudde wa kitalo toba n'abatamiivu. Okulimba. Zinaranga mwami Lwasa taata waffe oyo eyankuza. Nga ye buli lwaggulu abeerawo n'agwira omusajja bukyana omwenge bukyana n'anyumya ebiboozi n'ayimba n'akola ki. Mwami Lwasa nga yebeerawo eddagala lya pressure. Era ng'ojja musangawo n'abapakasi baawo. Nga bali awo. Mwami Lwasa nga agenda n'akuba ludo mu Stenson nga teyali mugagga ku kyalo. Nga musanga akuba ludo. Naye nga mu ebyo kiina bye bimuwonya. Nga talina stress. Talina. Kati nze nina stress wano. Kali akana kasaze gate kali kabuuse muve ku madaala mwe bana mwe mumpogalira byembeera mwana waka. Jabba goba wano. Nyize nno ngeno kate nga bajize. Kale mukomeewo leete mukola ddalo. Onakuterweddeeko wamma. Nogula kweti ya soda ne bajja ne basimba layi no bawa soda wabwe. Kyeki kuyingiza mu neyimbira byange radio Simba. Ate ensonga nkulu. Eddoboozi lyo ndiwulira mawo. Omanyi lwaki tukikola?
abaana bwe bantu be barejectinga abanembera byange engeri gye bakolamu ebintu byabwe baba rejectinga, they don't think they are worth anything. Naye kati nze bwe bantu benjagala okulaba omuntu wensinga yamugjamu essuubi. Gw'olaba w'essuubi. Yes. Era oli ayinza obutantega nti lwaki oyingira mu bintu ebyo naye nga abaana gye bali. Nze maama wange yanyigiriza ebintu bingi. Maama wange yali mu taxi lumu, yali mmotoka ne mubaka akakufu mu bulago. Wamubaka akakufu mu bulago ne ngamba ne ndowooza agenda kukolimira omwana, yatandika musabira ti mukama omwana oyo yanzibya akakufu mu bulago naye mama ete yamuzaala nga ayagala abeere mubbi. Mukama omwana oyo muyamba wona obubbi. Mama wange nandaga nti n'oyo omwana gwe mulabanga feriya naye teyayagala, osanga baba teyalina chance. Omanyi nti waliyo omuntu ayakula nga tebamuwuliranga nti okubba kubi nga bamuwaana bwanyi nti oli mugezi. You know that in this country when you start practicing ebintu by'obukumpanya bakuwaana bw'oli mu kujjukujju. Mwana mugezi nnyo oyo talemererwa. But think about it though. Abandi badde bamugamba nti okubba kubi bamuwaana buwanyi. Kati omwana wakeera ku makya n'afuuka omubbi si musango gwe. Kati gwe Katonda bamujajinga muyambe ave mu bubbi. Kati kyova olabanga abaana banembera byange abyo sifaayo oba babwemula oba babbi. Kale jangu Yesu gwe tugamba ffe teyasanga abantu batuukirivu. Kati nze abaana benjagala gye ne tumugamba naye sabika ku bigambo. Ogenda okulaba eyajjanga ateekawo ekigambo ekikubo atandise osabika ebigambo atandise okweraba mu value. Because talent yo weri in the first place. Nze kyova olaba nga mbiyingiramu. Yes, olw'ensonga nti be babaana abatalina opportunities ensi be yaggalira naye bamala ngo imagine bamala abamu abo ne bafuna ne batandikira ddala okuyimba ebya serious nga bahayalinga ku parties ne bafuna emirimu. Naye bwe tunayagalanga abantu abatuukirivu nze njagala mwana wa mugagga mwana atali mubbi. Kati omubbi aliwona atya obubbi? Oyinatandika n'abo. Ate kati ekyo kati mutabani wange yavudde mu America. Oyo omwana gwendaga nti simwesembereza bwanakuba mutabani wange tayimbwa nga avaawo gojana kujja kuba gunsinze naye kamusembeze waba yagala okunkuba akatayimba ati engineer Lwasa bambi yatuteeka mu sente awo tumukwatako. Ngini ebigambo ebyo nyizo bisusa waawo. Gwo nnyini kazindalo gwo ngamba nti tulekera awo nze wansumuludde kibadde kimu kigasse byonna wansumuludde sirina kafyundi wange. Tugoba kafya kotte interview giteze ndi ku fireplace ewange nannamye. Engini yange nkuta kiki oyagala okuleka nga oyisezaawo eri Abannayuganda? Mwagalane musonyiwagane. Kwagalana kusonyiwagana muyambagane mubeere beesigwa temwerimba bw'oba olina ennyumba ekisenge kimu yeeyiyo bweba kalina yeeyiyo naye oba ekisenge kimu ojja kufuna kalina mu biseera ebituufu mu budde obutuufu bwekibanga mu kalenda y'obulamu Katonda yakiteekamu nini bw'onoosaddaako ekitooke nga Katonda yagala tolizimba kalina tojja gizimba. Amina nnyo. So bigambo bibadde bya inginiya nze lujja tetugenda kubanga tusukkawo wano kuba waliwo enteekateeka esinga interview eno baganda baffe. Manyi nti ebigambo byo tusobodde obbatemeratemeramu naye katuleke n'enteekateeka egenda mu maaso wano. Inginiya yayise banneebe tugenda balaga omukyomo tugenda balaga embeera eri wano sofa kunyumirwa kwereere. Mu mbeera nti ye inginiya agamba kuno kwe kumusingira bo just awo kiba kibamala nga tuli mu maka ga inginiya Lwasa malayika kyekiriwo edikota we tuli ikwadikota ne wange enkoko weeri enkoko waali embuzi weeri ebyokunywa weeri neighbor waali ne neighbor wange akuma bwe nkuba enduulu ono ye first line of defense naye waali wano next door ova ku kikomere kiva wano ekyono nze muntu asooka okulaba nga nkola ki ngono bamukubye bakoze batya nze nkola ki baneiba kinkakatako bwe siriba bayinza oddikima baganda we katubatere mu hype ya neighbor inginiya Lwasa gwe tubadde naye mukwano asooka yono neighbor mukwateko mukwano gwange asooka yono era njagala kugamba ne bw'abanga ali mu America ne bw'abanga ali uddawa yonna nkata nze nkola ki nze mmanyi wano era bakuba akasimu ono yankubirako essimu olunaku lumu naŋŋamba mwami nkata
ewange wali watya ng'abuuza nze naye nga weewunye mukama yatuwa nze nkugwa ye neiba wange ono nze ono ne bw'anaagenda wa ne bw'anaagenda ebwamba ne mukyagwe ne bw'anaabanga ali ludda wa nze neiba we era nze mukwano gwe era nze nkola ababyerefu bali batya abantu beereyo ne twegana banneiba so njagala oyongere okukubira abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4 radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 ye banneneko ebe zimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako kuva ku TV inverter regulator amataala 6 ne tuba ne mitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene etukuweerako pane ebanneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya
amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya mataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeera ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge za waka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either neebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna ebyamasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84 enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala nitukola ki nitukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala receipt zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.